Gamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nogyekattako nako olwaleero njagala tutunuulire bukulovuzi buno ddagala liyitibwa kulovuzi. Bukulovuzi buno waliwo munnaffe yambuuzizza ti kulovuzi ezo nyiza kuzijjawa, nyiza kuzigulawa? Ekibuuzo ekyo bangi mutero kimbuuza. Kulovuzi zino tera nnyo bagamba nti bukulovuzi buno ojja busanga mu bifo ebyenjawulo nga mu supermarket. Bw'ogenda mu supermarket basabe kulovuzi ez'empeke bwewe buti nga bufaana we buti nga za mpeke nga bw'olaba zino. Ku supermarket baba nazo bulungi nnyo. Bw'oba togenze mu supermarket genda mu butale obw'amaanyi nga Nakasero, Owino, mu butale obwo obunenenenemukko obunene baba nazo, ate bo bazipimira na mu kiro, ayinza okupimirayo kiro, afu, koota bwe kityo. Bw'ogenda mu butale obwo baba nazo. Ewantu ewalala bazitunda mu ntunda nga bw'olaba. Akulage bazitunda nga bw'olaba kati kano we kati enjagadde mbubalage olaba bazisiba we bati. Mu bifo ebyo ebbalibbali eyo ku midaala mulimu abakyala babe abalina emidaala abatunda ennyaanya, butungulu, matooke biki we bityo batera okubeera ne kulovuzi zino bazisiba we batyo. Mulimu abaana abazitambuza ku bigere, ku piki, ku bugaali naye basinga kutambulira eyo bbalibbali w'ekibuga mu makubo ag'ettaka gye basinga ozitambuliza bwe batyo babusiba. Kati bw'ogenda ku midaala buli kamu kano kamu ka 10 we buti babwokya we batyo babusiba we batyo ndoza obulaba bwe zityo bwe bazisiba. Buli kamu kaba ka 10 nga bw'olaba nti kano 10 olaba kano 10 10 10 10 olaba nga bw'obulaba babusiba we batyo. Ziba za buba bwa 10 muba munda mubamu obuweke nga 5 ku 8 5 ku 8 we bateeka munda nga bw'olaba buubwo olaba kamu 2 3 4 5. Kati obwo 5 babutunda 10 babusiba mu nsiba eno nga bw'olaba. Bwekityo bwe kiri. Kwegenda ku budala omugambe njagala kulovuzi oba njagala obwo obuntu obulinga emisumaali ekijja kwanguyira kuba abamu tebazimanyi linnya mwattu ate abazitunda abo babuyita obuntu obwo obulinga emisumaali. Bw'ogendawo n'omugamba kuba bwakulamu ng'emisumaali. Kati abakyala abasinga abo tebazimanyi linnya ndize kulovuzi, babuyita obuntu obulinga emisumaali. Ate bw'olaba abaana abo babutambuza kijja kuba kirungi nnyo kuba ate bo tebabuseera babala 18 nusu 10 babala buno obuveera nga bamaze obusiba nga bulaba nti kamu 2. Olwekyo kulovuzi ojja zisanga mu bifo w'ebityo bwekityo bwekiri njagadde mbeere nga mbabuulira. Ekyamazima kulovuzi ddagala nnyo nabagamba ffe abaami zituyamba, ziyamba abakyala, zijjanjaba endwadde nnyingi mu bakyala, zifunza. Nabagamba ozinnyika mu mazzi ne zimalamu ennaku nga 3 n'otandika okutawaaza ng'amazzi ogayingiza munda obeera ojja kufunda. Ng'ofuna ziwerako n'oteeka mu kicupa n'ofuna woziwummuza ng'oyiyeemu amazzi. Nnaku 3 nnya jjayo beera nga ozitawaaza ng'amazzi bw'ogayingiza munda. Abasajja nungi nnyo mu kugogola emisuwa, nungi nnyo. Osobola oziteeka ku mazzi amabisi nga gawoze mafumbe ne gawola n'oziteekako ne zisuulamu mu mazzi ago n'obeera ng'onywako. Zikola bingi, nzize nziteekayo nnyo ku channel yaffe eno Chaiti. Buteeke mu muceere, buteeke mu nva, buli nva z'ofumba teekamu kulovuzi zino. Bw'ofumba caayi teekamu kulovuzi, zigenda ku caayi omukalu ne zigenda ne ku caayi w'amata. N'olwekyo mwemanyiize okubeera nga mukozesa kulovuzi zigenda bayamba nnyo nnyo nnyo. Nungi nnyo okumanya agaluma ng'obadde olumizibwa amannyo. Osobola ozikuba mu pawuda n'oziteeka mu mazzi n'obeera ng'osennyesa amazzi ago g'osuzizzaamu kulovuzi ezo. Era ku ddagala ly'amannyo eryo erya abo baziteekamu bulungi nnyo nnyo. Lyerimu ku ddagala lye bateeka mu ddagala ly'amannyo naddala erya abo. N'olwekyo kulovuzi nnungi nnyo. Kyekyo
kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.